categories z'abapasita Bujingo mufune ekyokuyiga mutunulyenga Bugembe kati sano Bugembe tetusobola munenya kuba tatwanjulengako omukazi yenna n'abagamba yona tule twabanga akoze ebya Bujingo naye Bujingo ate nfundako ne pasita Bujingo akola ebintu bye mulujjudde naye okimanyi pasita Bugembe yatwalako gundi mu depression Pamela Pamela nawe yetwala mu depression nedda omusajja yakola kumanya Bugembe bobo yakumanya Bugembe nyabanga lajalale basalawo n'agenda kati lajalale ngaziye obudde ku maximum bobo yakumanya Bugembe genda obuzere viction atawo nze nabikusamira kola cyane wama pasita gwemanya ali omu bali babiri bayira Bugembe na Zakaria Serwada aba abasigadde oyo Bujingo twandiyogedde pasita omulala natwa Bugembe kuba Pamela twali very close wamagalako wetega Bugembe n'abo girlfriend ba viction bonna Bugembe ayizo kuba gwange nze bino byogera ndi mu kamera nkitunduddemu bulungi pasita Bugembe batamanyi Pamela nja kudda netonde yayagala Pamela n'alowooza nti bagenda namuwasa gwe yateka osana olye Katonda byakola oyo Pamela nga gukyantinta naye yakozesa Pamela n'amala n'amulekawo kati pasita Bujingo bw'avaayo Zoe ground yacha buzibu ki pasita bw'alina pasita Bujingo pasita ono wazoe ground atera okulanyo ne ba celebrities ne basire kale ogamba Apostle Grace Lubega atoyo Yesu kafumisi bwani atafumita pasita Apostle Grace Lubega tafumita takolaki Apostle Grace Lubega olimba oli mu bijjali inze banga lyesabiddeyo wuliriza amazima gali agambye kamba wa amazima pasita Bujingo tayagalanga kusuza katimba wa amazima pasita Bujingo tayagalanga kuki ani Suzani pasita Bujingo nze pasita Bujingo tata wange no yakuza yampa omuli n'olyako ne mu mmere ye Wekyabawula ne pasita Bujingo Suzani Makula ozake tubimanyi kusuna wali okusuna kugundi y'omukulu keeki yali asoberera keeki yali asoberera byakana mu 8 goyinemeka mwana muto oyinemeka naza 95 muto awo mate awo na kivuddemu osobola kubako zendi watuza Bujingo bakwete katomujjawo Bujingo nawe ate nedda banange tubeere feya ndagajja lwakuba yeeganye naye buli mukyala pasita Bujingo nagambako oba ojja kukkiriza lwaki nkubuulira Abanyarwanda bali ku muzuuli ekyokubiri pasita Bujingo y'omuntu omulungi ayogera ekiri ku basinga abasoga njaga nnyo omuntu ali open moze kati ne Suzani Makula message yamutuuseeko nti bannaye bwe kiba kisenge bw'aba badde ku spider adde ku scorpion eno kamakansi kabwa ekukunola wamma Mariam bale tuulize ku Mariam abantu abakyala n'abasajja bannayuganda mubadde muteekanga pasita Bugembe ku nninga wasanga bagamba nze nkyatwala ki budde kati n'abantu abalala abagwa mu categories z'abapasita Bujingo mufune ekyokuyiga mutunulyenga Bugembe kati sano Bugembe tetusobola munenya kuba tatwanjulengako omukazi yenna n'abagamba yona tule twabanga akoze ebya Bujingo naye Bujingo ate nfundako ne pasita Bujingo akola ebintu bye mulujjudde naye okimanyi pasita Bugembe yatwalako gundi mu depression Pamela nawe yetwala mu depression nedda omusajja yakumanya Bugembe bobo yakumanya Bugembe nyabanga lajalale basalawo n'agenda kati lajalale ngaziye obudde ku maximum bobo yakumanya Bugembe genda obuzere viction atawo nze nabikusamira kola cyane wama pasita gwemanya ali omu bali babiri bayira Bugembe na Zakaria Serwada aba abasigadde oyo Bujingo twandiyogedde pasita omulala natwa Bugembe kuba Pamela twali very close wamagalako wetega Bugembe n'abo girlfriend ba viction bonna Bugembe ayizo kuba gwange nze bino byogera ndi mu kamera nkitunduddemu bulungi pasita Bugembe batamanyi Pamela nja kudda netonde yayagala Pamela n'alowooza nti bagenda namuwasa gwe yateka osana olye Katonda byakola oyo Pamela nga gukyantinta naye yakozesa Pamela n'amala n'amulekawo kati pasita Bujingo bw'avaayo
Zoe ground yatya. Pastor was Zoe ground. Buse muchi pasta bwali na pasta buji. Pastor was Zoe ground. Tero kwa never celebrities, never see. Kale. Ogamba Apostle Grace Lubega. Oh, asiru. Atoyo yes kafumi si. Chera ono. Bwani atafu, wani atafu. Yo Pastor Apostle Grace Lubega. Fumita. Takoki. Apostle Grace Lubega. Olimba. Oli mubijali. Inze banga lyesabiddeyo. Wuliriza. Amazima gali. Nedi agambye. Kamba wa amazima. Pastor Bujingo tayagalanga kusuza. Katimba wa amazima. Pastor Bujingo tayagalanga kuki. Ani Suzan ku mbeera gye baalimu. Ku mbeera gye baalimu ewaabwe. Ng'olina salama ge buli mukazi yenna ayagala nnyo omusajja ayinza okubulula famire. Okitegedde. Ewamakula si be bantu abalina ssente. Okitegedde. Bamponga byoya. Koko jeta kulire ebigere. Kati bamponga byoya. Suzan gye yakukunukeyo okuva ye mukuya. Ne bajja wano bambi ng'ogenda kubulula famire. Kati Suzan yaloga kyonna kyalina okukola. Tokakasa kuba tewamula bakonga. Ekyokuloga abasajja tulinga mbu awali eggumba we tulaga. Makula aloga Bujingo. Wulira. Makula aloga Bujingo. Abasajja abasiru be babba. Abasajja abagezi tebababba. Makula aloga Bujingo. Oyagala bakubbe. Oyagala bakubbe. Makula aloga Bujingo. Nze kati nkugamba bwino. Makula aloga Bujingo. Bujingo agwa mu ki? Mukikemo goza Suzan Bujingo we Suzan yalina ne irizi mu kiwato. Kisazemu kubuze nagadya. Bujingo yagalira makula. Bujingo yagalira makula. Bobo ali musajja ali makula. Muli basiru abalawazajja abasajja bagala simanyi pusi face biki. Abasajja kye bagala. Oli yali awe jenyo kimanyi. Ajiriwa. Jeni muli yako mabere. Ekyagaza mubya mulungi takola ki? Akimanya. Ejeni amabere ngalya. Makula either izo kubanga yamuwomera oba sekyo nga ine empisa oba ngama. Banna makula ine empisa like seriously. Kati ati pasa yavude na gamba anti abula kudda gye yagenda ate beno bajja kusekererwa. Kati empisa nedda. Pastor Bujingo ine omukazi Diana omuto. Ali mu kusala pasi balekawo makula bagende wa. Olaba kisoboka. Kisoboka. Balina lubuto omukazi. Makula talina lubuto. Tazaala. Osegede. Bagende South Africa baba kola transplant gundi spam. Baba kola bagende South Africa baba kola transplant. Obijjawa. Era wali okola program bagina pasta. Uliriza bagende South Africa bakole transplanting spam guchi okutransplant. Ekyo kyennyini ekyo kyoyogedde. Kyagaana. Mponzi nga balina kufuna omulala. Kati ate Pastor Bujingo alina kwebuuza kunze lwaki Suzan takola ki? Kubanga ekyamanzi akikola ki? Kati kiri zakimanyi. Bwe kyagaana awo Bujingo jukire n'abaana abakyaye tasobola kubeera nawo nga alabirira Ferani. Watalieko majoli. Azimbye ennyumba bwetyo bwaguuga kabiri nage. Ate agenda gifuluma. Okitegedde. Dola tagenda beera muzigo. Kakati Suzan tugenda mufulumya ennyumba. Mwengabaani. Efe nga ba in-laws. Kakati wuliriza. Naye ate nze ndisali ya Suzan. Ate ndisaidi ya Pastor Bujingo. Pastor gyotutwala fe gye tugenda. Chovala bamusanganya abasajja nga bakaddiye nga babunda bwe busibwe bakola kati ennyumba yasooka teri yagisigalamu naye amakula gisigale mukala agenda azimba endala Bujingo alina emizigo enekira egundi namugongo anaabeera mu mizigo asobola ogibeeramu emizigo mirungi nawana entinda alinawo ettaka naye nga lwakyalekakalinaye nalyoka ajja kugimufulumya Pastor Bujingo alina right yonna efulumya makula mu nnyumba ye bwebawo tayenda bwengo yagadde bakansala buuza ono atayenda gwengo yagadde bakansala okutewolo mu nnyumba mazeeyo oli mukwano ga Bobi Wine ngasiba mutandise waayiriza ate buwaayiriza manager waayiriza era olina obbaagala bw'okoleramu amawulire baada musibe bulungi abali ku mbege era mwonoonye mumwonoonye omwana ttu nze ndi tiimu Suzan makula kubanga mwana we waffe nze ndi tiimu makula kubanga mwana we waffe tujja mufulumya kuba talinayo wadde omwana